Minisitule y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo ng'eyita mu kitongole ki Directorate of Industrial Training DIT bateeseteese omusomo ejjinja okukuba torch bannannyini matendekero g'ebyemikono mu kitundu kino. Richard Kalanzi ng'ono ali ku kakiiko ka DIT alaze obwetaavu bw'okutegeka omusomo eri abakulira amatendekero ag'enjawulo. Kibadde kikulu nnyo gye tuli ffenna bategeere ekintu ky'okukyusa endowooza. Ndowooza ffenna kikulu tutegeere kiki kye kitegeeza okukwasaganya oba okwagala emirimu egy'emikono. Ono amagezi awadde gaabuwa nti eggwanga okuvvuunuka ebizibu ebisinga amasomo g'ebyemikono galina okwettanirwa. Emirimu gy'emikono kye kimu ku ebyo ebijja okutuyamba okuva mu mbeera gye tulimu ey'okuba nga tetulina mirimu. Okugenda mu mbeera eyo esobola okwongera ku ikonomi yaffe. Roy Muhwezi, Commissioner wa Minisitule y'ebyenjigiriza, akalaatidde abazadde okusooka okwekenneenya amatendekero mwe batwala abaana oba gaaweebwa olukusa. Musabe layisinsi erina okuba esoma nga teri wansi ya 22 bwakuwa certificate ate erina na siiru. Ono alambise ku layisinsi ezikkirizibwa mu mateeka. Sayiginica yaayo kati erina okuba nga ya former PS Ketira Maro eyakagenda oba PS omupya Dr. Kedres tuli agenda. Bwatyo akowodde bonna abalina amatendekero kugawandiisa mu mateeka. Oyinza n'okuba nga muntu nyabuntu naye nga wabisoma by'osomesa oba ng'olinamu obukugu bwabyo gwe totya jangu oyinza okuba okomaga embugu naye yo skiru tugyetaaga jangu tulabe kyokola ffe tukuwe layisinsi osomesa abantu naye mu butuufu bwakyo. Gavumenti mu kaweefube okumala ebbula ly'emirimu essira yaliteeka ku bayizi okwettanira amasomo g'ebyemikono. Mu ngeri y'emu ettendekero ly'abazaalisa ne bannansi Emityana, Limityana Institute of Nursing and Midwifery olwaleero litikkidde abayizi abakuguse mu mirimu egyo. Eno abadde omugenyi omukulu Ssaabaminisita Robinah Nabbanja ategeezezza nga gavumenti bw'eri enneetegefu okutumbula ebyobujjanjabi mu ggwanga. This is why we continue to invest in equipping nursing and midwifery schools with modern facilities and ensuring that our medical professionals receive quality education and training. Ate ye Minisita w'ebyettaka Judith Nabakooba asabye abatikkiddwa okwewala ebikolwa by'okulya enguzi mu mirimu gyabwe. We ask you to be exemplary, be professional, love your job and know that you have been called to serve. Don't be corrupted. At least act differently as you join your respective professional. Akulira ettendekero lino John Kintu naye asabye abatikkiddwa okuteeka mu nkola bye basomeseddwa naddala nga bataasa obulamu bwa bannayuganda. We have done our work. You have all the ammunitions in your hands. Now the ball is going to be in your hand. Abatikkiddwa nabo balaze essanyu okumalako emisomo gyabwe. Era mpulira essanyu lingi nnyo kubanga ndiwangudde njituse ku ntikko nga nebaza Mukama Katonda wange ne bazadde bange. Mpulira essanyu lingi olaba nga mmaliriza ebibuuzo byange era nga ntuuse ku matikkira. Era ennaku zange ez'amatikkira era ndi musanyufu nnyo ku lw'abazadde bange Abubakar Musa. Okusingira ddala nsooka okwebaza abazadde bange, mama wange, senga wange, baganda bange okumbeererawo mu lugendo luno. Terubadde lwangu naye kibadde ekisa kya Mukama.